Yo olwaleero nno nkyaliddeko ku ddungu kasooke mbeko kyemba nnyonnyola abalako ku vidiyo wange bwe nasooka okubalagako ko emabega wali eri biri ebizimbe bye mulengera eri eyo abakozi gye basula, abakozi gye tusula, abakubi b'ekisecurity eno mu Abu Dhabi sub state line eyo gye tusula. Ne zino ze mulaba wano eno ezo nazo accommodation, naye bw'ogiramu bw'oti kiba bwe kiti ng'era bw'olaba kibeera bwe kityo. Kaakati yansooka emba nnyonnyole bulungi. Yalabako ka vidiyo kange akaasooka ndowooza kino nakikulagako ko, naye ate biri ebizimbe by'olengera eri eyo abakozi gye tusula eno mu ggwanga lya United Arab Emirates UAE eno gye tusula, nga eno state gye tulimu bagita Abu Dhabi sub state line, kati ng'eno gye tuli bayitayo Tracker Road. Era nga bw'olaba ne wano nawe era wasulawo bakozi, naye ng'era bw'ogira bw'oti ndowooza olaba kye mbeera nkugamba. Kaakati lino ddungu, kampani ezimu naddala ezikola emirimu egy'enjawulo zijja nga zifuna abakozi nga zibajja yonna gye zibajje nga zibaleeta mu eno ensi. Bwe zituuka eno zinonyayo ebifo ebijja mu ssente zaabwe ensaamusaamu, bo ze bawulira ze basobola, kati nga bajja nga bakuleeta ng'eno, kiraba nga bakuleeta ng'eno. Eno ddungu teri kiriyo. Kali akayumba k'olengera simanyi oba munaakalaba, kali k'olengera wali eri k'olaba awo nga w'ensonzi awo, ako nno ke ka supermarket ke tulinamu mu kyalo muno. Bafumba emmere yaabwe kkala limwereere, enva abanga kkalali nti nayo mmere bagirya, ekyokulya kye bamanyi, enva ezitali za supu, kawo, balina ebintu engeri gye babifumbamu mu mmere ya kiyindi, ya kibangali, balina engeri gye babifumbamu, naye nga kkalali eri emmere toyinza kugirya leero n'ogirya enkya naluli okomekkereza olya bikyapati, bigaati buli kiseera bisoda, kugamba ebintu ebitagatta. Kati ffe abaddugavu abamanyira okulya akawunga kaffe, lumonde, muwogo, bijanjaalo, kiba tekitukolera era tukomeke n'obumonde gye buli ne bodi bakulaga tebabufumba. Kati osobola okubeera ku kampu ng'eno gye tuli nga ka supermarket bakaleeta obumonde naye nga tolinawo obufumbira, naye nabwo bw'obeera ng'olinawo obufumbira, kuba eno ofumbira mu pakoleeta ofuna obumonde n'obuwaata n'obuteeka mu pakoleeta ebbinika y'amasannyalaze n'oteekamu n'otokosa. Kati bw'obujjamu biba sirisiikiko wadde ziba olya buli, teri kubuuza, mbeera ya kijaasi. Kaakati n'owangaaliramu eyo embeera, naye nga buli wamu nga mu nsi muno bwe mumanyi tewali kifo ky'ogenda kusanga tekiriko okusoomoozebwa. Kati nno kwe kusoomoozebwa kwayo. Bannansi bo tebasula mu bifo bifaanana bwe bityo. Bannansi basula mu bifo ebifaananira ddala obulungi, amaka amalungi nga bazimba ekizimbe kiriko omwaliiro gumu waggulu, nga bo bannansi we basula. Naye ggwe eyajja okukolayo obukozi tosobola kusulayo eyo nga naddala olina ky'oyagala, kubanga bw'ogamba nti ogende osule mu bannayuganda bwepangisize nga kampani si yekusuza, ogenda kukozesa ssente nnyingi ate nga wajja kukola kugattako, kuba eno ensi nga bw'ogiraba bw'oti, kisinziira bw'ogenda kukola. Naye n'ensi omusana nga gwayase, kati gwakatandika kuba kati tuli mu mwezi gwa kusatu, ennaku z'omwezi ziringa leero 22, naye akasana tekannatabuka. Naye akasana we katabukira
zigenda okwera saa 10 ng'omusana ez'okumakya ng'omusana gwaka gulinganga ogw'essaawa 8 ez'emisana e Uganda. In fact guba gusinga nawo kubanga guba gwaka nnyo to the extent nti tosobola nakuyimiriramu. Kati okusoomoozebwa kwe tusanga eno mu ddungu, era omuntu bw'akuwa akasente ke n'akakuwaako n'okalyako siima ate bw'akakummakkiriza kati bw'ogamba mbu ogenda kwesuza oyinza okwesanga okwesa ssente nnyingi, ssente obaolyawo ate zewandiseevinze singa kampani ebadde ekusuza. Kati bino byebiri gy'osula ng'osula mu kampu ebiku, ebiyenje, obukyafu, okuwunya kwa zirumu mwe musula. Jjukira yo kampani ekupangisiza, oyinza osula n'abantu gabo tebaagala kusiimula, tebaagala kukoza, tebaagala kunaaba, ate abeeru tebanaaba. Bonna oba baakiyongawa simanyi naye tebanaaba. Kati osula mu luumu, osulamu n'omuyindi, Omupakisitaani, Omunnauganda musula mawanga magadde, ompulira. Kaakati nojja ne weebuuza ogenda kukwasaganya ani? Obeera olya ng'onaasesema, tebalina mbeera yakwenyinyala, bo tebibakwatako, babeera bubeezi. Ewaffe e Buganda omwana bw'oba okula bakugamba lwaki onyiza mu ngalo? Ino okunyiza mu ngalo kya bulijjo, okukwata mu bintu ebyo kya bulijjo. Bano abantu bakyafu, abeeru bano be mulaba bakyafu, kyotayinza nakukkiriza. Kati sooka babeeramu, waliwo ebintu bingi nnyo by'oyinza okugumira n'ogamba kuba ennaku yange bannange kaŋŋume tuuka wano wentuuse bale mpitemu kalamba neeyongereyo. Simanyi oba munfuna bulungi. Kati ekindeese eno kwongera kubalaga akasana katandise okweyongera, era guno omwezi kagenda kutabuka, kabeere nga kattabu nnyo. Era kyekinkwesiza ka vidiyo kano omwezi guno kuba nange nyinza okuba kuno kekusembayo kukole mwene ensi neyongere yonna Mukama Katonda byanaabeera nnyongedde inshallah yanampeera ekisa kye. Nebaza Katonda nsobodde otambulako ensi eno nentukaka wensubudde okutuuka. Olyawo ne wendyeyongera okutuuka nali simanyi nti ndituukawo. Kakati nga mulaba wano muliraba eryo ddungu, naye obuzibu obuli mu ddungu lino nga bw'oliraba, ate abasajja ye advantage gye beeyambisa okukyusa ensi yaabwe. Buli muti gw'olengera wano awo gw'olengera awo n'ewalala basimba emiti. Eno ensi basimba emiti n'okusinga Uganda, kubanga ffe waffe Uganda buli lukya tutema miti, buli lukya tutema miti. On daily basis e Uganda tutema miti, naye bano ate bo buli lukya basimba miti, naye ate bo emiti egyabwe gya lupiira, amazzi fukirira. Amazzi ga wano omusana nga gwayasa obulungi, my friend, gabeera nga agava ku kyuto okutukuta, tosobola ganaaba naye ng'ate tewali agafumbye, naye nga just musana. Kakati lino eddungu banne nga bwe muliraba, eddungu eryo nga bw'oliraba wano ndiwo bw'omu noonyeza gwe nzija naye jjukira tuva ku mirimu kukola, ne ŋŋambye nze kaŋŋendeyokko kuba naatera okugyerinnya, ne ŋŋamba kaŋŋendeyokko ng'embeera y'obudde tennatambuka. Eddungu lino nga bw'oliraba tubiraba mu firimu, naye awo awantu wazibu nnyo awo, naddala ng'ogenda kutambula olugendo olunene. Kati wano wendi bwe mma njagadde okutambula okugenda eri gye mulengera ebizimbe eri, kati egyolengera ebizimbe eyo ate bo bannansi eyo gye basula. Kati abakozi eno ate tebasobola te kusula na bannansi, babaawula. Abakozi bakwata ekiyumba ne bakikuba banga like warehouse ne basuza omwo abakozi, naddala abakozi bwe batyo, abazimbizimbi abe basula bwe batyo.
naye kati ate abakozi abakola emirimu egy'enjawulo kati emirimu nga security biki batera kusula mu mayumba bwe gatyo nga bw'olaba awo nnyumba bwe zityo lumu ebeera emu naye ng'erimu buddeeka ezimu ziga buddeeka nga 6 4 bwe butyo naye nga ddeeka esulako abantu 2 kati osanga lumu nga mugisulamu abantu nga 8 abalala bafumbira omwo mulumu kagamba. So omuntu w'amawanga gano bakwakka ssente kesiima kati nakyembadde njagala mulaba eddungu lino olirabira awo naye lya ttabbu muno mulimu emisota gifaanagana n'omusenyu guno era osobola n'ogulinnyako ne gukuluma wabula emisota egimu ku gyo egiri muno gyonna si gya busagwa mulimu egitalina busagwa nga ne bagukuluma tewali kituukawo kyamaanyi naye mulimu emisota gyefaananyizako nga bulabidde mankimayi naye nga nagyo gifaanaganira ddala ng'omusenyu guno era kyangu nnyo okugulinnyako. Kati eddungu lino nga bw'oliraba bw'oba toli mugumwe kati wano wendi oyinza obutasobola kutambula kugenda kutuuka eri. Omanyi lwaki? Otya kati osooka n'otunula awamu nga wogenda okuyita biko biki kyokka ate ng'oli bw'omu okiwulira ng'oli bw'omu kati nga bw'olengera wano kati nga bw'olengera eno so oba toli mugumu bulungi oyinza n'okutya okuyitayo n'ekirala security wise it's not advisable. Kati wano nga bw'olaba emmotoka eno ziyitayo n'emmotoka etambulira enteeka okuba nga mmotoka nsajja 4-wheel drive esika emabega ne maaso 4x4 oba akati tojja kuleeta eno bumotoka mbubonabona nga bw'oya kati nga walabye waffe e Uganda n'oleetayo akamotoka nga ka Harrier n'oleetayo akamotoka nga ka Toyota Corona emipiira emmotoka ete okuba nga n'omupiira nga guyimiridde gy'emipiira emigazi gino oza n'emipiira gyazo mugiraba giigyo mmotoka ziyitayo eno ne zitambula ne zigenda waliwo n'obumotoka bwe beeyambisa okulunda eŋŋamiya buli abibeera nga bitrakita naye nga binene so eno biyitayo naye nga eno kati nga bulabe eno ewaka luwe wati ate ye eno tezijjaayo kati nga abo abalunda eŋŋamiya lwa nsonga nti tezirina kye ziryayo era babeera tewali nsonga lwaki baziyita. Kati buno obudde obwolaba buno obwo obudde obwo obulaba nti weebulirwa nsonga nti twakava mu ssama era essaawa zino obudde bunnyogogerera naye bugenda kukala bwonna nga tewali kiro omusanga gwayasa obulungi wano nyambadde bisandozi naye mbasobola kulinnya mu musenyu guno gubeera gwokya so bwe bakugamba eddungu tokeera nkya kugambuka nkwate ekicupa ky'amazzi kimu ngende ntambule ndiyitemu bwenti ng'ogenda tutambula mu mayiro 7 ojja kufa obeera ogenda kufa kiwulira kati n'emmotoka ziyitaayitayo bwe zityo nga bw'olaba naye era bw'obeera ovuga mu ddungu wano tovuga butereevu olina okuvuga ng'obala kati olaba ono byavuze nga ajja yavuze nga akkirira bw'ati n'alinnya n'ajja wano eno n'akkirira n'aweta bw'ati bw'oyinza okugenda obulungi gumu bw'oti omusenyu ne gukusena kaba kaweddemu naye n'ebisolo biyitayo kati wali ziyinza okuba nga ŋŋamiya ze zaayiseewo ne zigenda so ensonga z'eddungu bwe zityo bwe zibeera naye nga bwe bw'obulamu buli eno UAE twali twakajja eno nga bakatuleeta eno my friend olwala okugenda mu ddwaliro lutalo kati tunamanya ebintu bwe bitambula teri kabu ya bbeeyi nnyo teri takisi baasi yakatandika baleta nno baasi emu eyita ku ttwaka luye ng'eri emu bakagireta n'emyezi ena teginnawera kyokka tumaze eno ebbanga ligenda mu myaka 2 naye kwegamba ng'obulamu bukusobera kuba ku bintu byagala like shopping biki olina kugenda mu tawuni center ateekamu emitwalo nga giigyo kati so bwe bw'obulamu kati mwe ababeera e Uganda muleke kubeera awo nga baseera mulowooza buli muntu ali ku kyeyo ali mu kawebwevu yes abamu bino tebajja bikulaga era tojja biraba era abatonenya abasobola okubikulaga ojja okulaba tulakuba mune guno omulembe kati gwayononeka bulogezaako okulaga abantu ekyo nga gamba waawo yo kati ayagala content biki but ola ebintu ebimu nga tubiteekayo nga abantu balina okuyiga okulaba kugamba olabe ekintu oyiga kati
buli baba tumanyi babiyiya buyiya ng'oba like bya firimu biki kalako nti ekibeera mu firimu bayinza okujja ne bazanyira waneeno ka firimu ne katwala essaawa 2 oba ssaawa nnamba naye nga bali awo ne kilomita tewera kaloko nti no mulimu zino ensozi biki ne bazeeyambisa nga manyi ebya firimu budde ne buwanvuwa so kyekyo ne kyenyinza okubagamba baganda bange naye nga ddungu kabisa iryo ne mbabuulire ebintu bya Katonda bizibu. Katonda yatumye ensi ekulukuta omubisi Afirika neffe abakyasinza obwavu ate ne tuddukira mu nsi nga zino enkalajja ekkasima ziraba ne tuddukira eno kati bino Museveni tayinza kubitegeera okuggyako ng'omuleeseemu n'abibeeramu nalyoka agamba ntuufu kankolerera abantu bange n'akwata ku bali b'enguzi ne bwe kiba kyetaagisa kunyiga ne ensi atunuulya butunuulizi kimu afa kimu nzenze kaali mu buyinza teri anyenya mu bya buyinza aya ebisigaddemu emumanyi ensi ne balyoka bagyonoona ne batema ebibira ekibira kyebujjuuko ku lw'emityana waliwo awo ekibira naye oyinza okugamba tewabeerangako kibira baakisaanyawo dda ate tekyali kya muntu kyali kya gavumenti naye waasigalawo obupande National Forest Authority oba ensi bajagala efaanane bweti ate obudde nno bwe mulaba engamiya bwe ziri obwo babaagala ensi yaffe efaanane bweti imagine okuva mu nsi ejjudde green nojja mu nsi eno nga gyozza okukolera si look nga gyozza okukolera kyova olaba green pasture si mwangu wa kufuna kitegeera si mwangu kati nno laba akasozi kino ke nninnya ati bane munansonyiwa okukyusakyusa essimu munne twagula za layisi tuli ku ddungu aye twagala kwonoona akasente olina okukakwata kubanga tetumala gakafuna katumenya tulina okukakwata obulungi kati nno ndi ku lusozi lwa musenyu luno lwe mulaba njagala kubatuusaako eno mabega waalwo soke mulabe climax yalwo naye nga guno musenyu naye nga guno musenyu simanya mundaba oba munfuna guno musenyu bana abatalooza mbuno ku musenyu osobola okuluzinga control musaaga but you can kati awo nno wenvudde awo n'okulinnya wano si kyangu you know why whenever I try to climb wasiirira then you end up going back kati lino lyeddungu eri gyolengera eri amayumba agali omugalaba eri eyo bannansi b'enensi gye basula eno babayita baloko bannansonoosi eyo gye basula eyo kati fene tusula eno nga fene tuli wakati mu ddungu naye ate budde esaidi zeeri yonna si ddungu kale ddungu naye ate si musenyu bwekuti mufuna bulungi si musenyu bwekuti kale ettaka lyawo liddala nga ttaka naye nga lwomusenyu mutono nnyo musaamusaamu so singa gwe tosobola kuguzimbamu naye ate kati eri gyensokedde nga nkulaga yo walinganga ttaka naye ate era omusenyu netutuuka ku bizimbe nebikkamu kati babeera bakulongoosa babakugjawo nga bwemusa akaerekana kikanga 3 banesigenda kweyongerayo eri naye nga bano abasajja ssebo tula nti nolino ddungu naye eri gyolengera eri wali amayumba nozogalaba naye aga amayumba golaba eyo ezo kampu z'abakozi teri munnansi w'eno nsi asulaawo teri native w'eno nsi asulaawo basula eri
kati ejjola abasule teri wadde akasenyu baateeka buli kimu kyonna pavers buli kimu naye gwe eno gy'osula baateeka wansi awasooka kati ffe nina okujja eno gye tusula oluguudo ttaka okitegeera ttaka tuvugira ku ttaka teri kolas ne tulyoka tutuuka ate deni we tusula ntya nno okuggwayo nange ndinyumiza abaana nti bannange mundaba nti dadi tukulaba nono gye najja akasente akabasomesa okubatuusa mu P4 timulabayo nti ye awolaba ng'okumpi naye nga naguddeyo serengitira ddala nno awo kati so guys muntu banne bw'akuwa kasente ke nga ali bweru siima ate temupeeka bantu sente bali muleke okupeeka abantu sente abantu ne mubapiika ebizibu naye nabo balina ebizibu kale bweteeza mu muntu obeera mu mbeera bweti kyokka naye nga tolina okwebeereramu nawe okole oveeyo wadde obusente buto naye kisaa kisobola okutuuka ensi n'ogikoowa ate ekooyebwa mangu kubanga ebigikooya bingi nina omuntu gwe nagamba nti osobola okubeera ku kyeyo nga sente ozifuna naye emirembe ne gikuggwako n'awakana ndiwa tekisoboka gikuggwako sente ng'ozifuna naye nga n'ebyolya tobiraba n'otuuka ekiseera ng'ebintu byolya nga bikugeza yes naye nga si bye weetaaga naye ng'obiralwa naakola ntya naye ng'ate byebiriwo gwali olidde muceere lunaku ku lunaku nga bw'okyusako n'olya ebicyapati ate ebicyapati si ng'ez'e Uganda tokirowoozaako bafumba byabwe kati obulamu ne bukusimba eno famire kusimba oluseke abaana ababo booza bakusimba oluseke omukazi n'okwana omukazi bino byonna tajja kubimanya kyova olaba bwe bajjako eno ku byeyo ne babakalakata ng'atandika era ennange sente yange ekikasi tubonaabona abasajja tubonaabona lwakuba tugumira bingi abasajja tulina ennaku lwakuba ffe munnaayi teri akulumirirwa naye nga sente zo obeera nga wagikolakoko neekumenya nga ne gye omanyiyo wallahi toyinza butagirowooza ku buli lw'ogigaba ogamba saagala kudda mu mbeera eri so kati bannaye kyekyo nno nabagambye tuli mu ggwanga lya eyo capital city naye nga tuli mu ggwanga lya United Arab Emirates capital city Abu Dhabi kati state gye tulimu era ye Abu Dhabi naye nga ate ffe tusangibwa eno mu sub state Alaini kati bw'ogenda waneeno bwoti obeera ogenda kwekona ku Oman era Oman tetuli wala nnyo miles ndowooza nga 7 ku 8 okuva wano wendi bibyo nno bannange naatera okubasiibula kati budde bwakumakya naye akasana kano koolaba kaaka naye kati empewo enfuuwako essaawa zino ennyogogerera eringa ng'eye Uganda ku ssaawa nga 12 ez'okumakya ssaawa emu bwetyo bwefaanana empewo kati enfuuwako naye ekiseera kigenda kutuuka ng'empewo entuukako eyokya omaki bayita okwokya ng'eyokya kati wano wentambulira sigenda kusukkawo ate era sigenda kweyongerayo ngenda kukoma waneeno kana akasozi sigenda kweyongerayo naye nga obeera ofunye akajjansi akagendako mu nsinga zino okola ate era wali abakola mu bifo ebirungi nga basula mu bifo ebirungi so ng'obulamu bweyagaza kati kisinziirako kuggwe engeri gy'olowooza n'engeri gy'olabamu ebintu ogamba neweeyo mbeere wano bwenti malengire bwenti weteeke w'oyagala naye wali atajja okugamba nze sigenda mu nsi z'abawalabu naye ng'ate wali abagendayo ate natuuka ese n'ogamba tayagala kugendayo naye ate aliyo gwakuba oluseka kujja kumufiirako naye oba olina kyoyagala oba onoonya ka kapito ojja
nenda okugira si kwabwere bane companies si miliyoni 10 bakutwala mu security miliyoni 10 kale ekibi ekiri mu nsi eno Abu Dhabi United Arab Emirates UAE buli state gyokolera mu sente zikuleta zikyuka tikanga bulireko Dubai kujja mwene ensi nali nzija mu Dubai singa gye nali ngenda okukolera mu iyo state ya Dubai nali ngenda kusasula miliyoni 7.8 naye ng'omusaala babi agenda kumpa sente okinga zikunukiza mu 2,000 kati states endala ng'abomanyi Ajumani Sharjah ezo wali owoteeka miliyoni 5.4 eri e Uganda ku kampani ekuleeta naye ng'eyo ogenda kufuna miliyoni 2 kati ezo miliyoni 2 ng'ogasseeko ne sente eza overtime kati ate wali emotoka y'amagye eri gyesobodde kubalaga ne erabika y'amagye mu nfaanana naye eri wala sobola kuzoominga ne mugiraba eri mugirengera ggulu kaakati bw'ogaa nti ogenda kukolera Abu Dhabi bakusaba miliyoni 10 kati kwezo miliyoni ze10 ezo ojja ne weesanga nga zogenda okusasula kampani ekuleete then bw'otuuka eno okolera miliyoni 2.7 kati sente eri ze bakugamba naye otuuka eno sebo kampani ate sente ziyakusuubiza wali oba like zibakola zojja okufuna sizeekuwa kati wanene mu kusayininga ekipapula ekya contract bakulaga basic salary wo kati ugeze oli mu Dubai Abu Dhabi basic salary wo 2,000 zi miliyoni 2 eze Uganda then overtime wajjukira security tukolesanga 12 then omwezi n'olyoka bawengeramu 8 gye mitwalo nga 8 e Uganda but company zirina ebikintu kyezikola esobola okutandika n'okujja ng'ejja kusalako buli mwezi ejja kusalako okakana ng'osibidde mu 2007 2006 ate oluusi ejja n'ekutema ne ssente n'otategeera ekutemye zaaki okitegeera so ogenda okukakkana nga biwali obala biganye kati twali tugenda batugamba mugenda kukolera miliyoni bazindaba 3.2 naye twazindabako tezikwatanga yakanako bwezinyakawo eze 3.2 kakati no ebyo nno ebiri eno kati eno beesi z'amagye oyinza okusanga wali eri nga waliwo ka beesi zibiri nibasanga beesi y'amagye nga bagiteekanga bw'olaba wano magye tent camp kati nabo entalo zaabazirwanira mu nsenyi bateeka abasajja bamanyira embeera eyo era bakusanga bayinza okukubuuza lwaki oli eno biki eno notambula n'ebikwogerako 24/7 bano abasajja bazibu bano abasajja mubalaba oza kulani kyeyava ebakkiramu bano abasajja abalina emitima ekinyinza okubagamba era singa tegaali mateeka gazi gavumenti ze balina singa twakiwulira dda kyenyinza okubagamba bakuba fines bw'oteeberera bakuba fine wagenze ku mulimu okukola oli wa security oli kirina ebiwandiiko ebikogerako nti oli kirina biriwe ebikukkiriza okukola license gundi eriwa bw'oba togirina fine oyinza okukomekeza nga sente z'okoze omwezi ziggweredde mu gavumenti tebateesa pozi ng'akuyambye buyambi naye nga si kubirawo fine so mugamu naye nkyali mupya badde simanyi oba like ng'akugamba anti akusaba license okolera era nga wala national ID ya Uganda n'ogimuwa oba n'omugamba nagyerabiddeyo nti kale leeta national ID kati nga yo oba ogirina n'ogimuwa kati bw'agitwala era agikuba ekifaaba banajjako details era afuna ebikwatako era akomekesa kubye ka fine kati omumaliriza owoomye naye nga bannange abali mu nsi yonna e Bulaaya buli wamu waliwo ebizibu Europe balina ebizibu byabwe eby'embeera y'obudde naffe tulina embeera y'obudde embi era yeeno gy'olaba wano kiwulira ab'ettake manyi nakolerako ettaka abantu b'ekkonya tubaagala nnyo mugera mu kikuba manyi nabeesinga nnyo ekkonya awo for some good years kati so guys
Kyenyinza okubagamba kati nno wano we mundabira byebigere bino bye mulaba nzira wange. Kati omanye wange kabeera katanda abaana basomye kandi musajja mukulu ndi taata nega n'amalivu ge mulaba gonna ye bwe ngakwata ne ngatwala mu katanda webaka bakusunda banaye omwana w'omuntu alabye ennaku yeyi naye ekisinga obukulu banne nkufunayo kawogo. Ofunayo akawogo oba katono katya era ate omuntu bw'akuwa akawogo kaako ng'oyagala kugenda kweyiiya tokazanyiramu. Nkwegayiridde tokazanyiramu kuba tomanya wa ye gyakajja. Kati nze eno gye nzija akawogo oyinza okulaba awantu ng'awo bananyiri bizimbe ebyo ne bagenda mu security ne bagamba twagala security guard. Yo kampani bwejja okuva ku accommodation okuleeta ku dropping awo okukola awo nga driver avuga nga gwamanyi oba oleese ebyokunywa oba weereetedde amazzi gwamanyi ngaekwata ngaeku dropping ku kazimbe kali nga bw'olaba awo nga bw'olaba kati ng'ojja munange nno waffe tuli bubi anti twagala tuweko kasente anti biki nakusindikira ya 2 awo oba 10 anti obusente ate bw'otuwadde tebumala oba obusente naawe naye nga ye waabeera akasana kamu akako nga bw'olaba wano waabeera kasiikirize ewali akasiikirize my friend nga ebbugumu erijjako lyokka liringa ng'eriva wali ku ttanuulu. Mumanyi kalino kama ebbugumu lya wano bw'oba wali olabyekoko ku ttanuulu empewo n'egifuwamu okuva sayidi eri n'evaamu empewo eyokya n'ejja gy'oli ng'ogiri kumpi kyekibeera ku musana gweno kubabula n'okubabula. Kati nga bajja bakuteekaawo ng'okolaawo ng'ojja oba omuntu omusimbi gwo gwali Uganda oyinza obuziraba nti ntono kubanga oli nange azimpereza ali bweru n'obuyita obusente ye aba alaba nsimbi. Ompulira ye aba alaba nsimbi gwe abuyita obusente. Sente zimenya ne munnaye batuuka okuziwaawaanya. Banti bagamba agaba mulalu ng'eyabba ensibi kitegeeza zobakolera osobola kumala gasigabo naye n'obulamu bunyuma bw'ogezaako okweggyako stress n'oggyako abantu abakusaako stress busobola okukunyumira mu ngeri yo. Ekimu ku bintu ebitubeeza ku intaneti kugundi ku kyeyo kuno ye intaneti nti biseera obeera ku ssimu yo yekweyimirira peesa. Kati saa zino nakubanga neebase kuba nkola kiro naye sikoze seebase seebase nga njagala bafunira kantu kano nange neekwateko ensi mugiraba bannayuganda abatema emiti oba ensi eno mujagala efaanane bweti ey'e Uganda eyinza enkuba n'ekyusa kuba yali etonnyamu mu myezi gye mugimanyi enkuba n'ekyusa nga temukyagiraba wallahi. So ebintu ebikolagana embeera y'obudde mutaabiweemu time. Ate ekizibu kyasinza okufuna mu Uganda yonna sigenda kugamba Buganda yokka mu Uganda yonna ti buli muntu waddemba okuzimba waazimbye. Nze mbaddeko ko mawanga g'abasajja bano abeeru bwe bagamba nti wano tugenda kuzimba wabeera wa kuzimba ate ne bazimba mu nzimba ey'ekigunjufu. Uganda buli omu azimba nga bw'asanze. The survival for the fittest. Oli n'azimba amazzi n'agawunzikira ewuwo gwe n'obonaabona. Kati eno abasajja bazimba paati ne paati gye bazimbi ne balekamu ebitundu eby'emiti mwe banaasimba emiti bwe kiba si ki ne bazimba ne baleka paati ze bagenda okusimbamu ebibira. Kati nga baleko mu bitundu nga bwolaba ettaka awo wala ebitundu ebimu nga bo bazimba ng'otuuka nti osanga kibuga eyo abantu gye basula nga bwe weeyongerayo osanga ebibira bye basimba. Ekitali Uganda, Uganda abantu basanyawo ebibira ne bazimbayo obuyumba mbu bagenda kubeerayo kulima n'emmere gye balima togiraba okitegeera. Kati kyakanjogere ku mmere bannange eno ensi mugiraba. Uganda tuli nsi nnimi, eno ensi terimwa mmere. Naye kyenyinza okugamba akanaanansi
akataweza half kilo kubena buli kimu bapima mu kilo akataweza half kilo okagula omutwalo gumu n'ekitundu naye nga kava Egypt erina embeera efaanagana bweti musenyu naye olw'okuba balina guli omugga balima Uganda ebitundu 95 ku buli 100 osobola okulima naye teri mmere eva Uganda ejja wano mwene ensi mulimu amatooke bagaleeta naye amatooke agajja mu gava nepo naye si mawoomu ng'amatooke g'e Uganda si malungi emiyembe ebiki byonna biva mu nsi z'abasajja abava mu Asia ensi yokka gye mmanyiko ebibala byabyo nalabako mwene ensi mulimu Egypt, Tunisia ne Ethiopia kozi ne Kenya erinamuko bati amwanga amalala tewali. Can you imagine mu Africa gye tulina ensi eri green enkuba gyetonya n'osimba ekintu ne kimera nga bw'oba oyagadde osobola okukola okukifukirira ekibeera bulungi tetusobola kulima mmere then kyetukola kulya buli n'otunulya eggwanga eddamba nga bulaba Zimbabwe Putin ensi erimu obulimi naye eŋŋano neetikattaniza eŋŋano abadde mu ngobera ku peegi zange mubiraba neetikattaniza eŋŋano nezitwala e Zimbabwe Robert Mugabe we yagoya abasajja abazungu bagita the basket food of Africa simply because baali balima nga balina abazungu balina zifaamu naye nga badduga bebakozesa ng'obulogoyi okiwulira bwe bagoba abazungu mu Rhodesia kati gye tubimanyi nga Zimbabwe enjala nejja olwaleero Russia yasindise ttani z'eŋŋano zigenda Zimbabwe kuliisa abafirika bunafu bwankula kyo n'otulya ebisajja bitufuga ewaffe mu Afirika biri kano ogusajja nga Tenubu ogwa Nigeria gusajja gukadde n'otunuulira abasajja abafuga Africa bonna bakadde naye tebasobola kukola reforms era bannaye kino kyokka nkibabulire mwebaze nnyo omusajja wa Kenya omusajja eyafugako Kenya mumwebazeeko wadde yafa Moi yakwasa obuyinza Mwai Kibaki n'amukuutya n'amugamba ensi eno njagala ogiteeke mu transition njagala okyusa obuyinza oteekewo constitution egenda okugasa abantu bonna era ne bateeka referendum ne bakuba akalulu ensi n'ekyuka ensi ne bagiza mu federal system Kenya olwaleero ekyuse wadde si yeesinga ne mu gino kuba kyali mu mwaka gwa 2023 kati olwaleero gy'emyaka nga 10 ne Kenya ekyuse Uganda n'oleeta buleesi bwoti federal omanyi ebituukawo kuba osanga ensi nga bo ekitundu ky'omuka tugenga mu Uganda nga bo kibatwala ng'ekikulu by'ebibira byabwe ettaka lyabwe eddungi ne bagamba abantu temugenda kuzimba buli wamu muzimbe wano state ne bazimbira amayumba ne mugapangisa abalina ettaka ne muliwaayo state nezimbako nga namwe mufuna ssente eziva ku ekyo ekizimbe ne babako we mubeera apangisaako ne bapangisaako kitega mulibeera muli mu business ne government kati ewasigadde oba ne basimba ebibira oba ewasigadde ne balima ebyokulima ebiri commercial nti ffe tulima kasooli kati tulima muwogo season eno okitegeera ate ne babyongerako omutindo nti tebasobola na kwonooneka mangu nyo Uganda buli omu ali ku individual merit kati ensi boleeta mu federal system buli nsi weesanga nga ekwata ekintu eba ekolera abantu ba mu state eyo okiwulira eba ekolera ba mu state eyo ososanga ensi kati nga state nga bula Buganda egamba teri muntu atali Muganda kuddamu kumuguza ttaka kubanga bwe tubaguza wano muleeta entalo mu ttaka ne muleeta land crisis mwe nnyini mutandika okugobaganya abantu bannansi baffe ku ttaka kati tulaga muntu agula ttaka lya mu Buganda nga toli mu Buganda naye ate nekugamba tugenda ddi kuwaako liizi bw'obeera olyagala ofuna liizi okuva ku eyo famire n'obeera nali emyaka gye mukkaanyiza bwe giggwako ng'ogenda oba nga muzza kupya liizi ne famire eyo naye nga tebaguza cash nti kati oguze ofunye kikyo ate n'ogenda e Soroti oba mu Eastern Region Soroti nga bo ate tebakirinaako obuzibu nga baguza ettaka n'obeerako n'okolerako byeyagala si bya liizi kati you bring the country at home eri abo abantu babeera mu state eyo ate ebijjasimba wadde byakulabirako naye nga kisinziira ku state we zaagala okweyisa
kati ebyo ate abafuzi bye batayagala n'ate ebyo abakulembeze bye baagala. Abamu nno tebamanyi njawulo eri wakati wa kigambo kya mufuzi na mukulembeze. Omufuzi aba musiru, tategeera lwaki tawabulwa, kyagamba kyekiba. Asobola okwefuula nti awabulwa naye nga ye kyayagala kye kigenda okuba. Omufuzi tawuliriza, tawabulwa, ate aba munnanfuusi. Kati omukulembeze awuliriza, awabulwa, akulembera bukulemberwa, oba akulembera bukulembezi naye tafuga. Mukiwulira? Kati gwe tunula e Uganda ogambe ani mukulembeze ani mufuzi. Ako nkakulekedde. Ani mukulembeze ani mufuzi. Naye nga mu bumpimpi e Uganda tetulina bakulembeze. Zikankigambireko awo butereevu. E Uganda tetulina bakulembeze. Kati ensi awo yatuuka, naye abatema emiti mbeera y'obudde yo etabuka, ate ejja kutabukira ddala. Temula mwekabyakabya musimanya kati enkuba erudde otonnya e Uganda, bw'etonnya ate nebambi nnyo. Ekyo kikyali kituuza, kikyali kituuza, mujja kiwulira. Kati ki kyoyinza okwegomba wano mu butuufu bw'oba olaba? Teri kyoyinza kwegomba wano. Kujjako oyinza osangayo n'ensi nga wano waliwo amafuta, kyekyamaanyi. Naye n'ensi erimu amafuta, naye mpulira bagamba, sinaba kinoonyerezaako, nti amafuta agali mu ggwanga lino bannansi babawaako ssente, nti guno omwezi bannansi ne bakwata katugambe nti Uganda erina amafuta era egalina, naye guno omwezi oba olya kati olwa ku akawunti yange kugendako miliyoni 2 zivudde mu mafuta, nga buli mwezi bakuwa ssente eziva mu mafuta. Kati mbune wano bwe kiri, naye simanyi kituufu ku nsonga eyo. Naye ensi yonna ebeera tesobola kwena process bwetyo. Ensi zikola ebintu ebiziyamba okuva mu ssente ze bafuna. Kambawo ekyokulabirako, Saudi Arabia erina ekibuga kyezimba bakiyita Nawo. Omanyi kati ensi zivuganya mu bibuga, ani alina ekizimbe ekiwanvu, ani asinga okubeera n'ebyakabi. Jjukira tuli mu digital system kati. Saudi Arabia yasala ku bannansi ssente ze yali ebawa, naye nga sigamba nti tebakola nti oba baavu, n'ezisala n'ezijjawo. Kati bano abakozi b'awaka bakadama baali bava e Uganda ne babasalako ne ssente ze bakolera abaasigala ne bazikendeeza. Kati nga ssente omusajja z'alina okukusasula zezo ssente z'agenze ne yeekolerera n'azikuwa. Kati Saudi Arabia ekyo yakijjawo, tekyabawa ssente lwa nsonga eri mu kuzimba kibuga ekigenda okuyamba bannansi, ensi bagitwale ku mutendera oguddako. Kati ekyo kiri bwe kityo, naye lwa nsonga balina amafuta. Naye waffe e Uganda gy'osanga ensi efugwa abasajja abagamba nze nasoma nnyo, bw'oba tewatula senior 6 simanya tobeera MP, erina baminisita, erina abasajja abagamba balwana entalo, balwanira nnyo ensi eno, nga bazuula golodi ewali abantu babagobawo bugobi, nga tebalina ne we badda, ne bagoba, batuyisa nga mbwa, batulaba nga bisolo bya ku ttale kubanga oli mwavu. Okitegeera, waliwo omusajja gwe nalaba owa SB4 eyo Mubende. Musajja amugamba tugenda kukuba ekiiso kino naye onootusonyiwa, amaaso tugenda kugatta. Bakama bange bwe baŋŋambye, lwa nsonga olabye feesi zaabwe, ate n'okusinziira ku kiri nti nno olabye sojja kubeera musajja muzibu, amaaso katugatte. Ne bamukuba ekiiso amaaso ne bagatta. Genda ku YouTube teekamu SB4, kebera mu video za SB4, enange ku YouTube yange nateekayo ka kilipu ako. Ojja kulaba story eyo yonna, ojja kuba kyenkugamba. Siwayiriza nti mpayiriza, naye nga mazima ddala kiki ennyo eno ensi tugenda kugirekawo.
naye nga kiki ekikukyankalanyisa munno bwotyo tugenda okumukuba ebintu ng'ebyo kati wakikoledde ku muntu ng'oyo ate ayagala nakuggyako gavumenti ate olwo abaagala okuggyako gavumenti bafune control y'abano abasajja abakola ebintu ng'ebyo mulowooza balina bakola ki kati weebuuze bo babakola ki abaagala okuggyako gavumenti mbawa amagezi muyingire gavumenti muyingire gavumenti mugirira munda nga kiwuka mujagera ku bigambo byange bajja obbattirayo noleka muzanyisa Museveni nze nava mu byobufuzi nava mu ninze 2026 Kyagulanyi bw'atawangula nga mpanika ate era muwagira sigenda ku front line gavumenti ogimanyi bw'oba teweewaddeeyo okulwanira gavumenti nga olina kukola kyewulira nga kigituusiza ku kisenge togyepampalikako eba ejja kutta just a matter of time eba ejja kutta naye obirama nti n'ogenda kulwanyisa gavumenti ng'ogenda kugiteeka ku kisenge naye wulire nti mutuufu egenda awo girwanyise oba omanye olulimi gavumenti lweyogera neewulira girwanyise kamba buleko ennimi zigavumenti zeruwulira zigavumenti ziwulira nnyo strikes okwekalakaasa zigavumenti ziwulira nnyo entalo n'okwata emmundu n'ogenda n'okubba gavumenti wadde abantu ba bulijjo bafiiramu ezo ennimi ziziwulira zigavumenti ziwulira nnyo dialogues ng'obadde ogitwale gayo omuno omusaala gwengenda okuteesa naye muzibu awo eba ekuwulira naye mu bino musimanya mumwa kwogera kasasiro mwereere omusajja akontrolinga radio tv internet naye agezaako gikontrolinga buli kimu gwegamba buno ojja kwogera bwogezi ojjako gavumenti oli alina ebitongole gwe tolina wadde ekitongole ekyo eyo gavumenti ogiraba okuggyako gavumenti yonna mu nsi yonna oba olina okubeera ng'olina omukono gwa ddyo nga guwera bwe guba teguwera tewerijja ku gavumenti kuba aliyo n'abagikolera nga ye anoonyamu kyakulya nsimbi kati gwoba ofaffa okiwulira naye nga zigavumenti tezandibadde nga zinyigiriza bannansi kati nga bannayuganda zino ensi biri ebibuga bye mulengera eri oba mubiraba bannange oba mubirengerako ebyo ebibuga bye mulengera eyo ago mayumba g'abantu neffe bano abasajja ne batusuza sayidi eno gye batusuza nga bwe nabalaze ate sibanyigira nnyo kubanga ensi yaabwe ffe abajja nga tuzunga kati wadde mbukusuza gye waayagala kiwulira ffe abajja nga wadde naffe tulina eddembe lyaffe ng'abantu naye e Uganda munnansi n'omusuza mu mbeera bw'etyo ng'asula mu bizimbe ng'ebyo by'olengera eri bajja kusiima ate n'ensi ebeeremu emirimu bakole naye kati ensi yaffe yetaliimu mirimu kyokka zino ensi ez'amalungu ezirimu emirimu tuli eno oligamba sibalaze wena nno wendi waliwo akaserenge toba mukalaba bannange eyo nno ye Asia omanyi nakula simanyi nga ndituukako neeno nesanze bwesansi naye buno buvidiyo sijja bussaayo nga nkyali mwene ensi era bwe naabulabira ku social media go wenaakalaba manya nja kuba nafulumya eddeena ensi sirina gankuba fayini kyayagala ssente baza nina buvidiyo obuwera naye nga ninza ekintu eki mufulume mwene ensi mubuteeke ku social media muteeke ku internet YouTube Facebook nyabaterya bu clips ne ku TikTok nga video ezijuvu zijja kuba ku YouTube yange weri awo bampise telefayina tinno byebyo bannange bane gano simaalo naye nakyenjagala okubalaga era ndowooza mukirabye gano simaalo era banne wano njagala okwebaliza omutake tamuga nti ensi eno UAE okay UAE ngagga okusinga ttake
naye ate nze ku ndaba eyange n'emmatira eyange Turkey nga gwe okusinga UAE. Lwaki? Turkey ebintu bayiye nabo ne batereeza embeera, naye Turkey ensi gy'osanga bw'obeera mu kibuga ng'oli mu kibuga. Omuntu tebali mu bino nga bw'olaba wano nti ate bannansi basula eri bokka n'abagwira basula bokka. Musula ku bizimbe bye bimu, kalina ze zimu, mulinya lifuti ze zimu. Ekitali eno bano abasajja abawalabu tebaagala kwesembereza, tebeesembereza. Oba batulaba nga bakakyere, tebeesembereza abasajja bano abawalabu. Gwe teebereza omuntu ga nti oyo saagala asule ku kizimbe kwensula, naye ate bo nga bannansi bagagga. Nakyo kankigambe, nzemu nno okulinnya akasozi. Balaba bannansi b'eno ensi bagagga. Ne kano kankoogere, omusajja omutuuze w'eno ensi munnansi wano mu UAE, United Arab Emirates, bakomumanyi nnyo Dubai, Abu Dhabi. Munnansi akola n'afuna omusaala emitwalo 10, n'afuna omusaala emitwalo 7. Bonna tebafuna musaala gwe gumu. N'akola kimanya aleka afuna sente ntono, ayinza okuba afuna emitwalo 5. Kati bw'ayagala okugula emmotoka nga mpenkoni, ezo ndowooza mazima gavumenti za Uganda zizivuga, egula emitwalo 20 eza wano. Emmotoka egula emitwalo 20, kyokka omwezi gumu bamusasula emitwalo nga 10. Ejja wano mumpulire bulungi, oba bamusasula emitwalo nga 5 buli mwezi, naye emmotoka agigula emitwalo 10. Wali eze 10 naye mpenkoni z'imitwalo 25, 22, tesukka 25. Kati nabamugamba sooka osasuleko 50%, n'akwata akasente ka mwezi ogwo, kale katugamba afuna emitwalo 10 ku mwezi, n'akwatako akasente ka mwezi ogwo n'akasasula ku mmotoka. Ezisigadde ne bamugamba buli mwezi tujja kukusalangayo siringi 7. Kati gwe teebereza, ofuna emitwalo 10 omwezi, emmotoka gy'olina ogisasula mulongo ttamu, naye nga bakusala siringi 7. Kati n'osanga famire emu erimu abantu 6 oba 4, ng'erina emmotoka 7, erina emmotoka 5, naye ng'emmotoka zonna ze balina si bumotoka zimpenko, nga motoka z'amaanyi. Uganda ezimu teziri nayo, nga motoka z'amaanyi, motoka nga za bbeeyi. Ezo mulaba basipiika wano be Uganda ze babawa musimanya, sipiika ne baani ne babawa emmotoka za miliyoni 7. Ekyewuunyisa mwene ensi emmotoka za layisi okusinga e Uganda. Okiwulira? Wano ng'onoogula emmotoka kyangu, ate emmotoka wano za layisi. Wano osooka nga ofuna omusaala gwa siringi 25,000 n'ogula emmotoka ya siringi 7. Naye ng'emmotoka nnungi nga namu terina kibi kya nnyo okusinza ku ffe eze Uganda ze tuvuga. Naye omanya ekisinga okuba eky'ebbeeyi ye driving license. Driving license ya bbeeyi, emyaka 2, anti etambulira ku national ID yo. Anti njoga national ID lwa nsonga gy'emmotoka, naye ng'eno bagiyita Emirate ID. Eyo kwetambulira bakuwa driving license nga ya miliyoni 7, ng'egenda kukola emyaka egi. Bwe giggwako ng'oddamu ng'osasula miliyoni z'endala 7. Kati gwe balamu olaba ofuna sente mmeka? N'ekikwetaagisa driving license. Kati mirimu egimu eno badriver osanga badriver. Kati kampani bayakuleetanga driver, ate kampani yemusasula driving license, era
ne status ebeeraga nti ono driver. Kati bw'obeera nga toli driver naye ng'ate okola omulimu omulala ogutali gwa badriver, nakyo kiyinza okufuukira obuzibu, kubanga eno abasajja bayinza okuyimiriza emmotoka y'abakozi ne bakusanga nakugamba leta driving license n'ogimuwa nga tokkirizibwa kuvuga mu kika kya motoka ky'ovuga. Katugambe onakuvuga motoka netisi ng'olina gundi ya wansi kirasi kyokka ate oli mu motoka netisi, ekyo kyokka ne kikufuukira ekizibu. Eno ebintu bizibu ebimu. Kale ng'asobola okukwata ne bagamba emmotoka tezigenda kutambulira paka nga tufulumiza info. Buli simu ya muntu ne gavumenti ne gisindikako message. Kati gwe nowalaze empaka n'ogenda kuku waliwo bakuba miliyoni 10 ez'Uganda ate nga bataddeko ne community work. Bayiza ekintu ekitiika empisa mu bana abantu mateeka. Baali aba babiri babakuba emitwalo 5 egy'Uganda buli omu. Kyentegeeza mu mpandiika emitwalo 5 mu mpandiika, naye nga muza wano emitwalo 5 buli mutwalo gumu gulimu miliyoni 10. Kati emitwalo 10 ze miliyoni 10 abantu abo ate nga balina n'okukola community work. Kati ekireeta discipline mwene ensi mpisa n'amateeka, kyekyo kyeta discipline mu nsi eno. Naye nga singa Uganda naffe gavumenti yali yatugondeza embeera ti emmotoka tugigula miliyoni mmeka nti 15, ti omukozi ofuna ssente mmeka nti nfuna emitwalo 7 omwezi, togenda kugula mmotoka nti sooka osasuleko obukadde 7. Kati zino miliyoni 8 buli mwezi oleteyo emitwalo 10. Wallahi emmotoka tekulema tesobola kulema, ogisasula tekutadde na ku kisenge. Naye ku nsi zaffe engagga enzibu, lwaki tetulima kufiirawo ne tuleeta ebirimi mu zino ensi? Ne tuleeta mu bino ebirime mu zino ensi. Mukimanyi nti ttake erima nnyo n'okusinga Uganda? Ttake erima n'okusinga Uganda. Nze nno kankibabuulire oba temukimanyi. Ke kubeera okulunda eri ensi esinga Uganda okulunda. Kezibe enkoko, kezibeere ente esinga Uganda. Naye nga nsi erimu olulungulungu. Ttaka ensi erimu olulungulungu. Ate bw'ojja sayidi z'eno Siriya wa eyo yo ddungu ddala. Okiwulira? Naye nga amazima ddala twandibadde tuleppukira mu nsi zino, naye nga amazima gali nti nedda. Kiwulira, tunoonyayo kawogo. So wema sikuwadde kawogo kange tonyiiga, tofuna mutima mubi. Wema sikuwadde kawogo kange n'oba muganda wange, tonyiiga. Nange nsinzira ku kyempita ne ngamba owaayi ebyenkutte nino bikwata obulungi, ate binabikwata obubi n'aba ntya nze. Ate jjukire Uganda oyo amaze emyaka emeka ebwere, lwaki ali bw'ati? Alinganga nti gy'oli ye yazikutuma. Ate bw'omala ate oluusi okuzibateekamu, ate bo bennyini ate bebeerabira nti wazibawa. Kale oyo omwana yamala ebbanga bwe lityo naye talina nekyalinawo, kasita mba nazikuwa. Kati gwe ne weerabira omuddugavu omufirika omumanyi, naye nga laba gy'abeera akolera. Temu n'agamba saabalaga yiyo ddungu. Saamugambe ate simanya video shop, ate eri bagiyita photoshop. Ate mba ate simanya video yiyo ndi butereevu ddungu. Batnayi sente y'akaana kambaata nayo teriika, ogira kakulangira naye nga koogera mazima. Kuni gwe nno nkuwa sente zange naye njagala onzimbye naye tozirya. Bwe kazikuwa ezo zikumala, wazikoledde ki? Ye nombonaabona. Anyway guys,
Sigaza eddakiika nno ntonotono ngenda kuba mbasiibula. Sigaza eddakiika ntonotono kati eri eddungu eryawala eri ennyo ovuddeyo. Ngenda nvaayo mpolampola nga bwe mulaba. Ngenda neeyongera. Ekinzizizaayo amangu lasonga n'omusana gweyongedde. Uzamunda ntandise n'otuuyanirira. Neraba nina okunyirira temundaba wadde ndi mudunera okunyirira. So si musana nti gwe gunyiriza nina okunyirira. Muneebazeeko mu comments nti neebale kwenyiriza. Nandigambye oweewange naye oweewange kyatuuka sayidi zeeno. Oba ne kano nkoogere. Bw'oba omanyi ti n'ogenda ku kyeyo okukola nga tolina girlfriend, tolekanga okwanya girlfriend. Ajja kukulira ssente zo ate oleme kumufunamu. Gwe n'omuteekamu ssente zo ng'eri bafaama bo balima. Saagala kwemula wano. Kati gwe birekere ddala okuggyako ng'omulinamu omwana. Oba nolekanga omufunyisiza olubuto awo labirira. Naye tova Uganda ng'olinasimanya girlfriend ate otuuse ebweru okola akasene konna konna okagunda omukazi. Olabirira omukazi. Ekimu ku bintu ebikyasinze okulabya omusajja ennaku ku nsi kuno bakazi. Waliyo be baavuwazza nga baali balinako ko we bali ne babaavuwazza bakazi. Kisingako okubeera ng'oli independent. Oba omukazi n'omufunira mu nsi gy'obeera olazi okusinga okulabirira omukazi atali wooli. Bw'obeera ng'omulinamu abaana n'ebisigadde bw'oviiridde e Uganda, ekyo kirala. Naye nka tugambe tolina wadde olina ka girlfriend ko okazaala nga mugenze ku kyeyo tomanyi odda ddi, oyo mulekera abamusobola. Gwe embeera eba ekyuse bajja kulira ssente zo otuka okuddayo bagamba oyo bamuwasa dda yazaala nadda. Ifuno ndi bajja mukuliira yagenda okumutuukako nga yenna ali at plot. Alisobeera mugezigezi mukalabakalaba ng'akaana k'omusota. Neebaze Katonda obudde okuntambuzaako ko kye nali sisuubira. Nali sikisuubira basibasisiro ate size ennungi ennyo ezisinga. Ate era kansabe ne Mukama obaolyawo wansikobozese obaolyawo ne mu nsi ezisingako. Ate nzaani kubanga wali abalina ensimbi ziri zitya naye ng'ate ensi ze baagala okugenda mu zaakaana. Naye ate nze atalina bwembi ate ne ngenda mu nsi obaolyawo ze nayagala mu kiseera kino wadde nga mu biseera eby'omu maaso ate njagala ndala. Manyako omuntu si kante nti bwe kaakaabidde ejjo leero kambasiibule mugira mubeerayo. Naye musobola okunfolowingako ku ka YouTube kange bakayita ka Terefayina. You can subscribe otekeko obudde. Facebook ke kamu ka Terefayina nga bwokalabaawo for more updates. Sijja teekayo bivuma biwemula bikola ebyo, teekayo ekyo kyennyini ekirimu ensa. Naatera okusayininga out. Sigaza seconds ziizo nga 7. Kaleko kasooke mbatuuseko ko wali eri kaakati obwo obudde obulaba obwo simanyi mwene ensi babuyita batya, naye obwo obudde obwolaba obwo eŋŋamiya ze bulya. Era abalunda eŋŋamiya bajja bazigoba ne zitambulira eno nga zijja zibulya.
bwe zityo. N'ekirala abantu abaagala okusuula ebintu by'amasannyalaze nga amasimu wano mu UAE tebaseera bintu bya masimu, era bw'oba oyagala okusuubula nga toyagala kugenda China gula masimu, kubanga China long distance mpanvu, ennyonyi etambulira essaawa 10, wano otambulira essaawa 4. So okujja Dubai n'osuubula amasimu ga wano ga layisi. Ate jjukira kikendeeza ne ku musolo gw'obeera osasula. Bw'ogula ekintu eky'ebbeeyi kikendeeza kyongeza